Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna aba followinga Fahad TV ugine mbebaza nimbagamba nti ekyamazima kyo kye mwakola kyamaanyi n'okubanga mwasubscribinga ate ne munyigane kade wano bani updates ezina value mbana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga lya Uganda waliwo obufaananyi obutamuzibwa ku social media owa Florence Nampijja kosaniriwo wa Ahmed Tusa abufaananyi ababo bakuba ndowooza ba ku kivulo kino ekibaddeyo ku Labonita mu bbanga erise emabega yandowooza balengera munnange era awo nawandikako n'agamba nti nno ayagala okubalaba nga bali bombi ayagala nnyo okulaba Lubowa ne Nampijja nga bali bombi ki ekigenda mu maaso wakati wa Lubowa ne Nampijja ki ekigenda mu maaso wakati bwabwe omanyi abasinga bagamba nti Nampijja Lubowa yabaviirako okwawukana ne Nabatanzi Diana Nabatanzi ono waffe era nti nno Lubowa yalonda Nampijja bigambo bikyali byamu nkuubo naye ebifaananyi bino birengera gwe nga amukutte nti byokuzanya firimu bino bannange anti kale amukutte mu kiwato anti kale ebintu bino byokuzanya firimu bannange bikwetera okulowooza byotandirowoozezza ebyaddala kivulaba abasinga omugambo baagusala dda nga bagamba nti Lubowa ne Nampijja obuzibu bwava bwa Nabatanzi tebalonda ye balonda Nampijja era essaba yakaakati enkolagana ya Nampijja ne Nabatanzi yasaanawo abasinga batuyogera mulowooza nti bya lusaayira enkolagana yaabwe yasaanawo completely yasaanirawo ddala naye ate Nampijja yagamba nti Nabatanzi tamulinaako buzibu kibategeeza Nabatanzi ye obuzibu abulina ku Nampijja lwaki balonda ye lwaki boosi waabwe Lubowa yalonda Nampijja era abasinga bakisimbako essita nga bagamba nti awo wewaava kanyume wewaava obuzibu wewaava ensasage negwerengera Lubowa ng'akutte ne Nampijja nyabo kugambye bakulowooleza by'otaalirowoozezza naye omugambo batanse okubanga bakusala ku social media abasinga oluvannyuma lw'okulaba obufaananyi bino nga bagamba nti bannange tulinze embaga jjukira omwaka oguwedde ogwa 2024 Eddie Mezaya egera n'akonfaminga n'agamba nti Lubowa ne Nampijja nti bakola okukyala okw'enkukutu era ebifaananyi byasigala byakyama ebifaananyi tebabitimba ku social media nabagamba nti omuntu osobola okukola emikolo gyo mu nkukutu omuntu n'atamanya nakwada abasinga bagamba serebu tasobola kweka bintu bye just oba yagadde wagazi bikola ki biraga mu public naye omuntu yenna waba ya serebu osobola okukola emikolo gyo abantu ne batamanya ebifaananyi byo ne bitagenda ku social media nze mbabuulira era Eddie Mezaya yavaa n'abyogera singa ntuwaka ntugamba Eddie Mezaya ali mu kwefumba ali mu kwetokosa ali mu kusala kalebule n'ebintu byandibanga bituufu bwe wetegeeza byonna byonna ebigenda mu maaso ne byetulaba kati yengera bino ebifaananyi nengera gwe Nampijja ne Lubowa ku stage abasinga bagamba nti Nampijja Nabatanzi kyekyamunyiiza kino lwaki Lubowa yalonda Nampijja ate nga bonna bakyala balungi bonna si bakyala babi basinga bagamba Nabatanzi ndowooza yagamba naye lwaki balonze gwe omanyi abasinga baterabbira mu firimu abakazi nga babuuza abasajja batabalaba nga bagamba nze oli alina kinze kyesirina Nabatanzi abasinga bagamba bye yalimu mukazi oti Nabatanzi kyamwaliza n'okubanga ava mu aromatic naga n'ajoininga gurupu endala ezannya firimu nga munnange bye bitambatambula kadde kano Nampijja ne Lubowa omukwano gwengedde okuba nga gumeruka